Anna n'okweteekateeka nga tekuggwa kati owulira otya embeera yeeyongera kuba bubi sole lindako sooka ogumije enyingo zonna zikutuse nimba olabye bannange kakati nsooke nkuwe ku butunda ogende ng'onyweddeko obutunda naye kakati bwenyumina bujja kudda mpira wano si wa 12 wano kakati tugenda kukola gundi omukubidde nabadde nkubira kigozi bannange bakatinze wano sisobola navuga motoka anti era nakati embadde kati ogenda kuvuga sisobola kuvuga amagulu gonna gasanyaladde monna mumenyese gonna gasanyaladde gaweddeyo bannange oba kamala okulaba ndowooza ate wala nnyo kati nkoze ntya kuba mukodomi wo mulwadde embeera mbi munnange kati tomumalira biseera kati nkubira ni kigozi tali kumpi mbadde njijjawo nga njitadde ku kyali anna nze leero n'okumanya simanyi sikyasobola ate oba omuvubuka likyadya waali eiseemu alo jangu ontwaleko jangu onvugeko ntwaleko mu ddwaliro yanguwa ofunye kale ayanguwe tugende mu ddwaliro naate naawe olina obugayaavu kubanga nze kennyini nakugambye nti nno bwowulira nga toli bulungi tugenda mu ddwaliro nga bukyali gwe ng'owalaaza empaka zikulinga empaka olimba yingira mayinja kuvuga oyambe obadde kumpi kiki omusujja gubenyemenyezibwa wena gukumenye ndaba n'amaziga gayika ng'olabye nyabo yanjaliza muli amagalo gye baleko nyabo kale ondonye eki kiki nze nzize wano ze size wabula kukola lutalo naawe nzize kutwala dadi mu ddwaliro tugende kabulengane dadi yakuzaalira wano owa naye nedda taata nsubuga oyagala kumanyira bumanyi oyagala kumanya ngume biki emmotoka teyakulema okuyiga sakugamba onjigirize ngo ngamba emmotoka yakulema okuyiga eri awo mbogitya nkugamba yiga emmotoka mbogitya kati muno yakajja mugole wuulo naye yagivuga akapyata kwegamba wajja kumanyira paka ku serisembayo ate kukumanyira tukoze eki taata nsubuga mumanyidde ekisembayo anyagala oyiga emmotoka kati era gwe buvunanyizibwa abo tewajinjikiriza sakugamba ogivuga wagamba ogitya bwewaliranga ngamba nti njitya senga watogimanyisenga tewantusizadda mu ddwaliro kati oyombamu kimama nsubuga naawe guma tewestressinga lwaki oyomba n'oli just lubricating me kati nze ompisa wano kuyomba ne mukyala wo oba jangu tugende kakano nno kofe wakiri tulinnya special emmotoka weeri ebeerewo kati ate tulinnya special nga nze manyi okuvuga omanyi okuvuga genda ovugaza abeewamu genda ovugaza abeewamu nze nakugana okuyiga emmotoka wano wajja mu ssomero lya kuyiga mmotoka ati nenjiyiga wajja mu ssomero lya kuyiga ssomero naye nagiyiga kati mpa mutwale agenda kuvuga kagakulume teri bisumuluzo ekyo neebuuka tugenda oluma akawaya wali kagatte ejja kwa agwelete bisumuluzo nawe nabagye bugire onjagire